Al Hidayah Ramadan series ngazi kutuusibwako. Bw'ofuna enniya okukola hijja ne umula lowooza ku kimu Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku Magoba Arcade omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704-94-10 oba 0772-64-293. Muwali Mayambala, Dr. Kikambi, Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakal Travel abo be baana bammwe. لك والملك. Amatenda marungi agogerwako mu butuufu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyali waggulu. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala de tumusaba okutusonyiwa obubi bw'emyeyo gyaffe n'obubi bw'ebikorwa byaffe. Oyo yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwaba asazeewo aluŋŋame tewali asobola kumubuza, nawe ekityo gwaba asazeewo abule tewali asobola kumuluŋŋamya. Nkakasa mu mutima gwange era njatuza n'olulimi lwange nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala omu yekka atagattibwako kintu kyonna na kimu. Era nkakasa mu mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti Muhammadin sallallahu alayhi wasallam muddu wa Allah era mubaka we. Abange mmwe abakkiriza mutya Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya era temutuukibwangako okufa okuggyako nga muli abasiraamu abannamaddala. Abange mmwe abakkiriza mutya Allah subhanahu wa ta'ala era mwogerenga ebigambo ebituufu. Waqulu qawlan sadida. Bwe mwogedde ebigambo ebituufu mugenda kufuna muki Mungu subhanahu wa ta'ala balongooseze emirimu gyammwe era abasonyiwe ebibi byammwe. Oyo yenna agondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aba yeesiimye olw'esiima olunene. Abange mmwe abantu mutye mulabirizi wammwe Allah oyo eyabatonda nga abajja mu mwoyo ogumu bw'atyo n'atonda mukyala waago n'azaalukusa okuva mu gyombiriri abasajja bangi n'abakyala. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe musabirigana ku lulwe Allah kuva nga mutunuulizi gye muli. Njagadde just kusharinga nze naawe hadithi yokka eri mu Tirmidhi, nga hadithi entuufu eri mu Tirmidhi 2317 gwegolinga nange just wandika kakigambo kyokka Sunanu Tirmidhi. In fact no wandika Tirmidhi no wandika 237 wandika 237 2317 Tirmidhi 237. Nabbi sallallahu yagamba min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kigambo kikulu. Min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Mu bintu n'obubonero obulaga nti obusiraamu bw'omusiraamu yenna oba obusiraamu bw'omuntu yenna buli ku ntikko. Egamba nti obusiraamu abutegeera, obusiraamu bwe bulungi n'eimaani y'entuufu ekyo okirabira ku kintu kimu. Tarkuhu ma la ya'ni, ekyo ekitamukwatako takyeyingizaamu. N'abalala bagamba you are less concerned, bino byendiko tebikukwatako. N'abalala bagamba fa ku mudaala gwo. Ekyo kigambo kikulu, fa ku mudaala gwo. Gamba kola ekyo ekikukwatako. In fact Imam Shafi yagamba hadithi ziri nnya Nabbi sallallahu alayhi wasallam ze yayogera, senga zokka ze yayogera zanibadde abasiraamu zibamala. Mwezo hadithi ennya Nabbi sallallahu alayhi wasallam yayogera hadithi n'agamba nti min husni islami al-mar, olabira nti omusiraamu obusiraamu bwe bukuze era n'eimaani jju era nga n'obusiraamu abutegeera nga n'obusiraamu bwe bulungi
tarkuhu ma la yani, ebyo ebitamukwatako tabyeyingizaamu. Kikwata nnyo kuffe kuba walimu, nekikwata ku bana aba bizinensi, nekikwata ku bakazi abafumbo. In fact eno hadithi ekwata ku buli muntu yenna. Akati oyinza okuba nga oli muwalimu naye ate nga tewasoma sharia, in fact n'amateeka, tewasoma usul fiqhi, tewasoma usul tafsiri, tewasoma maqasid sharia, ebigambo bingi nnyo. N'olaba ate nga gwe oli mu sharia olamula oluvannyuma n'olamula naye ng'ebigambo byolamula nga birina okukubagana kunene nnyo ku el ahkam, amateeka basikola ge bateekawo. Tugeze hadisi ziyinza okuba zikubagana akati aljamu baina al adilla, engeri ki hadisi ezo ezikubaganya okubeera nti osobola okuzigatta. Akati awo kiba kikwetaagisa okusoma usulu n'ebirala. N'olwekyo kyoba tomanyi nga tewakisoma, toli mukugu mu kyo, then osobola okukiwa omulala n'akyogerako. Bangi mubeera ku mitimbagano noyogera ebigambo n'olwana nabyo naye nga ekikutawaanya just usulu. No, muddeeyo musome bw'oba mwagala kulamula, olabe al mufti, ebitendo bye mufti abeera atya, ne buli kiguddewo n'okyogerako, buli kiguddeko n'okyogerako. Abaffe buli kintu kyonna okimanyi, emaali abafuga omanyi, gundi bano okimanyi, ono yafudde gwomanyi, ono omusiraamu, ono si musiraamu, ono biki. Payiba omuntu afudde abantu be bamunaazizza oluvannyuma bamuziise. Akati godi omuntu gubaziise omwagaza ki? Kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba la tasubbu il amwaat, temuvuma baafa, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, ebyo bye baakola bye bagenda okusisinkana eri Mungu subhanahu wa ta'ala. Bigamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atwekesa okubeera nga tufuuka abalamuzi kuno ku nsi. Olaba oli afudde bamunaazizza bamuziise, then kireke tobyeyingizaamu. Oli bakoze omukolo gwabwe mu format gye baagala. In fact abantu mukitegeere ti abantu aba bagenda okufumbiza, aba bagenda mu mbaga, bagenda kukola akiika, oba waliwo ddalasa, baba balina program gye bateekateeka ne meetings zibeerawo, ne bagamba ono yagenda okusomesa, ono yagenda okusooka, ono yagenda okusoma Qur'an, oba ku mbaga yaffe kugenda kubaako ABCD, oba omugenyi omukulu ye gundi, oba tuyita abantu bano wammanga. Oluvannyuma naawe oli mugenyi aye n'ojja ku mbaga n'ogamba oyo ani yamuleese, ng'oli mugenyi naawe oli part of kubayite, then buli omu yazze ku mbaga bamuwadde kaadi. Lwaki gwe okosebwa ng'oli ate naye waali, n'ogamba oyo aveewo nti oyo waana waaliwo sijja kutuulawo. Min husni al islaami al mar, wetulabira nti omuntu ono obusiraamu abutegeera, tarkuhu ma la yani, ebitamukwatako tabyeyingizaamu. Tebakuyise ku mukolo, then lwaki atojja? Kubanga kusikuziika eno mbaga oli awasa, twagala abantu 20 be batuyise okugenda okukyala, then kati lwaki kugobera wa 21 oba wa 25 ate nga tibakuyise? Kyanti nze mbaga ya Kamada nyina okugibeerako. Min husni islaami al-mar'i, wolabya nti obusiraamu abutegeera, tarkuhu ma la yani, ebitamukwatako abireke, tabyeyingizaamu. Lwaki abantu mutuuka ne mu kidaala nga bataddewo entebe z'abagenyi, naye ogenda okulaba nga abagenyi bangi n'okusinga entebe eziriwo, naye nga twabagambye mujje essaawa mmeka, mujje n'abantu bameka, then abasigadde muddeyo. Ekigambo ekyo kikulu. N'olwekyo hadithi etulaga afdalu nnaas, ow'ebbeeyi mu bantu yaluwa, tarkuhu ma la yani, ebitamukwatako tabyeyingizaamu. Eno ennyimba yagizimba bubi, osenga yatereeza wano bwati ne bwati, tetujja kubikkiriza, tubyeyingizaamu.
oliseeka ebyobufuzi lwaki obyeyingizaamu otandika okunoonya hadithi otandika okunoonya aya eziraga oludda luwagira naye ate nabano bali wansi nabo balina ebibiina byabwe abali mu ekitegeera ababeera mu muzikiti mulimu aba NRM mulimu aba NUP mulimu aba PPF mulimu aba DP mulimu aba FDC kati bw'oyogera ng'olina ekibiina ky'ogwamu then ate olyaza amaanyiza bano abazze okusala ejjuma yonna neggwa oli ku muntu omu oli ku byabufuzi then kati ffe tufunirawa abatawagira gwe kyowagira nolwekyo kugamba nti ebitakukwatako bireke then ofune omulamwa ogukwata ku bonna omuntu omulungi yaluwa obufunzi obw'ekitalo bino ebisigadde obudde nga buggwawo ebintu bino wamanga bikulu bamuyita mahmum al-qalb omutima gwe tugamba te omutima gwe mutukuvu egamba attaqiyun naqiyun mutya Mungu tayagala bintu ebiriddate gamba mutukuvu atya Mungu alladhi la ithma fi talina buzibu bwagenda kutuusa ku banne wala baghi tagenda kulumbagana mulala yenna lwaki gwa problemu yo n'okusomesa ku just kulumbagana ebintu nga bingi somesa ebibyo somesa hadisi ezo sobola okusomesa hadisi emu ng'ebuna bonna lwaki olumbagana okuva ku Mande mpaka ku Sande n'okuva ku January mpaka ku December just ekintu kimu kyokka bannabbidia aba muliro bannabbidia teri ekirala kyonna kisobola kusomesa kitali ekyo nze ku bidia nze lwaki olumbagana oyinza okwaga gw'ogiyita bidia ate yalaba si bidia nina bidia dayo kyo ki wegamba tolumbagana wala hasad tugamba tobeera muntu nga olina ensaalwa lumu nabbi sallama yali ali mu muzikiti kyava ayogeranga basahaba bonna batudde mu muzikiti n'agamba al-an ekiseera kino yatiikum wahid min ahli al-janna nabbi agamba nange simumanyi naye agenda okuyigira mu muzikiti wa mujjana basahaba bonna amaaso ku luggi ku mulyango omusajja najja nga wa bulijjo nga ne wuzu etonnya wegamba nga ne wuzu yagifunira ku muzikiti gwa nabbi oluvannyuma bonna beewuunya naye Abdallah ibn Amr ibn As n'agenda omusajja oyo mu bufunzo bw'ekitabo n'agenda omusajja oyo abeere naye alabe biki byakola Allah kwe yasinziira okumuwa ejjana tewali byamukuba tewali bintu byalabanga bya bbeeyi omusajja byakola ibaada ensukkulumu ate nga naye yamugamba ibaada ezimu wayizuka kwosaale nti nange layyo olusenema enkalubiriza n'ebirala at the end namugamba naye ennaku ziweddeyo zinakugambye okubeera nga ndi mugenyiwo badde njagala kukoppako emirimu emirungi egikutwala mu jjana kubanga nabbi yakwogerako emirundi 3 nti agenda okuyingira kati mu muzikiti wa mujjana gwe wayingira emirundi 3 mu nnaku 3 n'ekiki kyokola mu bufunze bw'ekyalo n'amugamba nti anze mba ngenda okwebaka siina nsaalwa yonna ku muntu yenna owoli yawasiza mukyala we sina bwetaavu ku ye wadde okugamba nti lwaki amuwasizza lwaki biki naye n'omusajja n'agamba nti omusajja oyo alina omukyala mulungi naye nja kukola ekisoboka okubeera nga omukyala oyo mwendako kati mitima kyejenge buli kintu kyonna tokyagaliza ku mulala yenna abaffe buli kintu kyonna kikyo buli mukazi yenna omulungi wuwo n'abawala bagamba nti abakazi babaavu abagagga kwe bazannyira ey'omwavu tabaako na kiki awo wonna oyagala square mile yonna yiyo naye nga kuliko n'ebijja by'abalala n'ebijja byonna ne babijjawo
bajjawo abantu abaafa bali mu ntaana okumala emyaka 3 okumala emyaka 10 n'obasigulayo mu kabbuli gye baaziikibwa bonna n'obasimulayo oluvannyuma n'oteekawo ente ziberenga efaamu yo ng'olinanga gwe atalifa. Lwaki abantu tebaleka ne baziika mu bifo bye baziika bajja nagamba nti ono omwana alina emyaka 4 neze mbadde mu kifo kino emyaka 8 ne jjajja wange okusatu wali bwe tumuziika naye ono omwana agamba nti wano wonna wawe nange nyina emyaka 8 ekigambo kyewugisa nali ku TV ne neewuunya nyina emyaka 8 ne bajjajja bange basatu twabaziika wali ekijja kyaffe kyekyo naye ono omuvubuka w'emyaka 4 agamba wano wawe esikwera mmayiro yonna yiye. Egamba omuntu nga oli mulungi mahmumul qalb kyolina kikumala yona enensi tosobola kugimalayo. Abantu baaliwo bagagga balina buli kimu naye bonna baafa ne baziikibwa mu ssuuka 3 baziikibwa mu ssanda 3. Allahu musta'an. N'olwekyo kwegamba ekisooka obeere ng'oli mahmumul qalb mutima gwo nga guli ize toyina fitina toyina asaalwa toyina tokuba nkokola. Ekyokubiri saduqul lisan olina okubeera nga gwe wennyini oyogera ebigambo nga bituufu. Kyova olaba nga tubyogedde mu kutandika nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abange mmwe abakkiriza qulu qawlan sadida mubeere nga mwogera ebigambo ebituufu. Kigambo kikulu towaayiriza. Lwaki oyogera ng'olimba ng'ogamba nti oyo yasomera Mombasa oyo yasomera Kata agamba nze Kata sigendanga nayo era sisomeranga nayo ne Mombasa sisomeranga nayo. Ogamba oyo yali Kadaama Kata aga nze sikulangako ku bwa Kadaama ne Kata just nayingiramu nga nina mu transit ne mu transit server ne Kata simanyina bwefaanana ate otugamba oyo yakolera Kata gye yakolera gye nolola buyo olufuja yalusomera aga nti anze nasomera wano. Agamba saduqul lisan omuntu omulungi obeere nga ebigambo byeyogera nga bituufu. La takdhib. Lwaki obeera mu kamera ng'olimba? Lwaki owaayiriza nti oyo bamugoba eno lwakuba ABCD naye ate nga byeyogera bya bulimba? Oyinza ogamba nti bamugoba ate nga ye yavaayo nga tewali amugobye. Egamba omuntu omulungi alladhi yasduqu obeere nga oli w'amazima fi qawlika mu bigambo byo wa fi'lika n'ebikolwa. Bw'oba ogamba nti oli munnaddiini era ng'ogamba nti sunna ku ntikko then nabbi bw'atyo gobeera nabbi laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mulina ekyokugoberera n'ekyokulabirwako ekirungi okuva ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Egamba ffe twagala sunna ku ntikko twagala kino tewali agaanye naye nga na bino bikulu. Ettabi rasula waliwo aya eri mu suratu Ali Imran 31 qul in kuntum tuhibbuna Allah bwe mugamba nti mwagala aqida mwagala sunna mwagala Allah fattabi'uni nze nabbi sallallahu alaihi wasallam byenkola nawe mubigoberere yuhibbukumullah mujja kuba muli kumulamwa n'okumunga okubeera nga abaagala. Naye nattabi'u rasula tulina okugoberera omubaka fi afaalihi mu bikolwa bye wa aqwalihi n'ebigambo bye wa hadiyihi n'obulungamu bwe ekyo kikulu wa akhlaqihi n'empisa ze. Allah musta'an. Ebyo ebigambo binene. Nattabi'u rasula tugoberera omubaka fi aqwalihi mu bigambo byayogera wa afaalihi n'ebikolwa bye wa hadiyihi n'obulungamu bwe then wa akhlaqihi n'empisa ze. Nabbi yennyini Allah amukubyeko sitampu nti bwe muyina ekyokulabirako ekirungi okuva ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam then bw'abeera nga nabbi alina kyayogedde nabbi alina kyakola
kubanga Aisha agamba nti nabbi teyeegattanga na mukyala ng'ali mu haidhi era yali sunna ya nabbi nga takkiriza mukyala kusiiba n'omukyala okusaala ng'ali mu haidhi ate ogamba tetujja kubikkiriza wadde nga bivudde ku nabbi wadde biri mu Bukhari wa Muslim okujjako nga nabbi byayogedde nga biri mu Qur'ani kati oba otegeeza ki ittabi'a rasula goberera omwaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi ebigambo byayogera nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti la tasubbu al amwat temuvuma baafa fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu bye baakola era Mungu byagenda obasasula kitegeeza nti tulekere Allah alamule ate tetumanyi kubanga nabbi agamba man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna omuntu bwe kibanga ekigambo ekirigenda okusemba ku lulimi lwe ng'agenda okufa la ilaha illa Allah ejja n'agimaze yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah subhanahu wa ta'ala anyweza abakkiriza n'ekigambo ekinywevu nga bava mu bulamu buno obw'oku nsi ate nga batandika olunaku olw'akhira bali bategeeza qawli la ilaha illa Allah muhammadan rasulullah tomanyi bwafudde abalala bafa bamaze kusaala n'amala okusaala n'ayingira mu buliri bwe n'adda ku kalaadi bagenda okujja okumugamba jangu onywe kyayi ate ng'afudde kati gw'ogenda kufa otya ye nga tonna bakwogera ku munno ate maamawo ate taatawo ate bannyoko wanzir ashataka al aqrabin lwaki abengala tembafaako aye nofa kuki kubalala soko okole ku bantu bo ate nga tonna bakunolondooza ati kikuba kikubalala nolwekyo kwegamba tugobera nabbi sallama mu bigambo bye nabbi agamba sibabul muslimi fusuq okuvuma musiraamu munno ekyo kyaboononefu naye ate oyinza otya okubeera ku gundi nobeera ku social media nogamba seeka munno ayambadde ejjubba ayambadde n'enkofiira ayambadde n'ekkanzu nogamba oyo abolooga buboloozi omuntu asoma hadithi omuntu asoma aya muyinza okwawukana mu kutegeera naye abatabolooga ekigambo ekyokubolooga kinene lwaki ovuma ate ng'ogamba sunna ku ntikko erina kubaawo mu mbeera ey'okugobera nabbi sallama fi aqwalihi ebigambo bye wa afaalihi ebikolwa bye wa hadihi obuluŋŋamu bwe wa akhlaqihi n'empisa ze waliwo omusajja yajja from nowhere nga n'abantu tebamumanyire na ku kitundu naye nga ali shabe n'avuma Abubakari naye nga nabbi aliwo ne Umaru ne Uthmani n'abalala Abubakari n'asirika nabbi sallama n'aseka omusajja n'addamu n'avuma Abubakari ekigambo nga kinene ate ng'alimba nga musiga enziro Abubakari n'asirika oluvannyuma nabbi sallama n'aseka n'addamu ogwokusatu Abubakari n'asituka yerwaneko omusajja gamumpaayiriza byonyogerako olimba nabbi sallama n'asituka n'adduka emisinde n'agenda oluvannyuma Abubakari n'amugoba n'agamba ya Rasulallah omusajja abadde anvuma n'ensirika n'oseka n'addamu n'anvuma n'ensirika oluvannyuma bwensirise n'oseka ate n'addamu n'anvuma nenjagala nerwaneko oluvannyuma n'oddukawo n'ogenda n'agamba kiki n'agamba nti oli abadde akuvuma abadde sitaani naye gwe bw'osirise n'osirika oluvannyuma Allah n'aleeta malayika obadde togiraba yebadde emuddamu malayika yongeye kuwaana nti oyo gwovuma musajja mulungi oyo gwovuma sahaba wa nabbi oyo gwovuma afdal al khalqi ba'da rasulillah fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kino kikulu nabbi gundi Abubakari webbeeyi asinga abantu bonna mu kibiina kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ogyeko nabbi waffe kubanga abantu abebbeeyi muno mu busiraamu asooka ye nabbi kinatu ekyo kimanyi kubanga afdal khalqillah then addako Abubakari kuddako Umaru kuddako Uthman kuddako Ali nagamba oyo govuma wabbeeyi oyo sahaba wa nabbi ne muwala we Aisha yamuwa nabbi
ate mukyala bwate n'omukyala oyo Aisha nabbi gwasinga okwagala kuno ku nsi era agenda kubeera khalifa wa nabbi abadde akuwaana akwogerako ebigambo birungi nze nensekanga ebigambo malayika ajjayogera nga sitaani bimulemesezza okubeera nga adda engulu naddamu n'akuvuma malayika neddamu nemugamba ebigambo birungi ngaekwogerako nti gwovuma awwal man aslama min arrijal y'omusajja yasooka okusilamika kuno ku nsi kino kigambo kikulu buli muntu yenna asiramuka Abubakar amufunako bulungi kubanga yasooka okusiramuka ebyo nabyo bikulu oluvannyuma Abubakar yagamba nti oluvannyuma nabbi n'agamba nti bwasitusa okubeera nga weerwanako malayika neevaawo eraba nti naawe ojja kusobola olutalo lwa sitaani naye nagenza okulaba nga naawe sitaani azze mugenda kutandika lutalo naye sisobola kubeera mu kifo kirimu sitaani kyekinzulusizza Abubakar yagamba obulamu bwange bwonna sigenda kuddamu muntu yenna abanvumye nze bwanvuma nsirika ye Mungu nanwanirira era ebiseera bisinga abantu batuvuma nga bali ku social media naye nga bagamba entegeera si ye yange bwembeera nga entegeera yange gyentegedde si yeeyiyo then kati kitegeeza kunvuma nze nina bwentegedde ate nga nsomye hadith nga hadith nina ngeri gyentegeddemu then kati buzibu buvaawa okubeera nga gweyagala nze ntegere nga gwe bw'otegedde then bwe mba nga nze ntegedde nga bwentegedde kiba kitegeeza nti naawo nina kubeera nga ndi mwononefu olwokuba sitegedde nga gwe bw'otegedde la hawla wala quwwata illa billah olwokuba nze sitegedde nga gwe bw'otegedde kati olina kubeera nga onvuma kyonna kikulu egamba goberera nabbi sallama mu bigambo bye omugoberere mu bikolwa bye omugoberere mu obulungamu bwe omugoberere mu mpisa ze kigambo ekyo kikulu ekyokusatu omuntu ngo oli mulungi tuli ku kigambo min husni al-islam al-mar'i werabira nti obusiraamu buli ku ntikko tarkuhu ma la yaani ebitamukwatako tabyeyingizaamu abeera responsan fa ku mudaala gwo kitegeeza nti omuntu akola ebyo ebigasa anfa'uhum linnaasi omuntu omulungi aba alina ettaffaali lyassa ku bantu abaffe ebigambo byeyogera birina ettaffaali ku busiraamu abaffe ebigambo n'ebikolwa byokola biyamba abasiraamu kigambo ekyo kinene onoga nti atuzimba ennyumba ya mwalimu n'ogizimba n'otambula n'ogenda nti ofuniramu wa Mungu nanga anzimbire kabbuli kigambo kinene n'olwekyo kwegamba nabbi sallama yagamba hadithi حديث رواه الطبراني حديث رواه الطبراني في الأوسط kikoze bulungi ti hadithi eri mu Tabarani ate nga wali mu bangi Tabarani bagikwata mu mutwe wasahahahu al-Albani fi sahih al-Jami Nabi sallallahu yagamba ahabbu an-nas asinga bonna ila Allah nga Allah mwagala nnyo anfa'uhum lin-nas ayina ettaffaali era agassa eri abantu ebikolwa byo bibeere nga bigassa abalala n'ebigambo byo bibeere nga bigassa abalala ekidira ekisembayo husnul khuluq omuntu nga oli wa mpisa nnungi then obanga tuweyingiza mu byabalala bo ine empisa nnungi muamalati nnas bil husna abantu okolagana nabo bulungi wa tayyibul kalam nga n'ebigambo byo nabyo nga biba birungi omuntu ayogera ebigambo nga birungi nga temuli mu kuvuma n'oli naye ekimutawanya nti lwaki oyo bw'aba ayogera tavuma kati lwaki oyagala nvume kati daawa kuba kuvuma ye daawa kuba kulekaana nnyo tosoma hadithi oginyonyole khalas kullama zaada nafi shakhs
linnas. Senga omuntu ayina ettaffaali lyassa ku nsi ye, lyassa ku society, lyassa ku bantu b'ab'omu maka, lyassa ku bamaama ne taata, akati ate ibaada yeeyongera n'obulungi bweyongera, n'enkolagana ye n'ekitiibwa ne kibeera nga kiri waggulu. Ekitiibwa n'abantu okugamba nti omuntu oli wa bbeeyi tekiri mu kujja kubeera nga okuba enkokola n'ebirala. Ekisembayo omuntu omulungi al-isti'daadi lil-ibaada, al-isti'daadi lil-ibaada wal-mawt. Omuntu omulungi aba yeteekerateekera okufa. Era kifula abasahaba baali balungi nga bw'omugamba nti enkya kufa nga talina kyayongera ku ki ku ibaada. Wegamba omuntu omulungi al-muqbilu ala al-ibaada, aba ayagala kukola bukozi ibaada. Era al-musta'iddu lil-liqaa'illah, era abanga ali ready okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olabanga Allah atugamba afa hasibitum, abantu mwe mulowooza annama khalaqnakum abatha, ffe twabakolanga just kulya butaala, wa annakum ilayna la turja'un, mwe mulowooza nti temugenda kudda eri Mungu subhanahu wa ta'ala. Kino kikulu. Kumekera ne hadithi eri mu Bukhari 6412 6412 Bukhari. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba ni'matani maghbunu fihima kathiru minan nas, abantu bangi ebintu bibiri bafunye loosi mu byo, babizanyiramu ne bafuna loosi. Byebiruwa? as-sihhatu wal-faragh, ebiseera eby'eddembe n'obulamu baba babyonoona, naye ate obulamu bwe bugenda ng'omaze okufa teri ibaada gy'okola. Ate ng'oli mu biseera eby'eddembe, senga dduka n'entalo nga zijja tosobola kukola ibaada. Nolwekyo mu biseera eby'eddembe mubeere nga mukola ibaada, nebbanga ng'okyali mulamu obeere nga okola ibaada. Kijja kuyamba obeere nga okola ekyo ekikukwatako, ebitakukwatako bireke. Tusaba Allah atulaga amazima tugagoberere, atulaga obulimba tubeere nga tubuleka. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.